nkubuuzaako gwe wenna ali ku Kyankwanzi TV oba KK TV ewaffe. Amannya nga bulijjo nze Frank Luswata mukwano gwo okusinziira wano ku head office zaffe mu Lusozi Kyankwanzi. Ate mwebale mwenna abatulabira okusinziira okumpi n'ewala bali e Kampala abali mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda, mikono gyaffe in diaspora, mikono gyaffe abali e Rwanda, mwebale nnyo kye mukola okubanga ate mwettanira omukutu ogwaffe ogwewaka. Nyongera ate okusiima aba Frank Studio nibona nga bakola service oba programs emirimu egyenjawulo. Frank Studio bakola ebifaananyi ku mbaga, video coverage, balina disco sound, bakola photocopy, lamination, frames ebifaananyi n'ebintu ebya biringa ebyo. Basanga mu Lusozi Kyankwanzi opposite ne police ya mu Lusozi. Okumanya ebisingawo gye bakola ku namba y'essimu 07 88 69 766. Beba Frank Studio mu Lusozi Kyankwanzi ate abatusupportinze mu program y'olunaku lwa leero. Kyankwanzi yavaawa? Kyankwanzi Lusozi yatandika etya? Biki ebyafaayo ebya Kyankwanzi? Kuliko nabagibeeramu nga temumanyi ekigambo Kyankwanzi kitegeeza ki? Abataka b'oku Kyankwanzi ngenda kutuusaako omutaka kasangwawo oba kaawo kadda ow'omu Kyankwanzi si mulala omwami Munyamulenge atubuulire byonna ye Kyankwanzi yavaawo. Agenda kubanga ali naffe wabula si ye yekka, nja kuba nkutuusaako aboogezi abantu ab'enjawulo mu kitundu kyaffe. Wootali tujja kutuusaako byonna. Sigala ng'oli ku KK TV ewaffe. Muzeeyi, buuza ku bakulaba. Abataka n'abantu ab'ebiti byonna abatulaba mu kitundu kyaffe kino Kyankwanzi, amanya gange nze Joseph Rwijemeko Munyamulenge, eryo linnya lyatuumirire. Ku leediyo eno TV eno gye tulina olwaleero, ndi omu ku bataka baludde mu kitundu n'okulwa mu kitundu, era almost nakulira mu zooni y'emu ebayita Katro Corridor muri Kyankwanzi ono Kiboga n'ebitundu by'Emubende. Kyankwanzi ono erinnya okubeera Kyankwanzi, okuyita Kyankwanzi byava dda. Ekigambo kino Kyankwanzi abangi bakiwulya buwulizi. Kyava dda n'okuviira ddala mu biseera by'aba Museveni mu Ssematalo nga ziwedde z'aba 7. Kyankwanzi wava dda nga wantu wali popular, byalina akatale wakati wa Bunyoro n'amasaza amalala nga Ssingo. Wabeerangayo obwosi nga enkwanzi, kati nga abantu bazikola abaawo abazaaliranwa, kati nga baziyina akatale nga ab'ebitundu ebirala nga bajja ozigula. Enkwanzi kiri mu lulimi Luganda? Enkwanzi kiri kigatike mu nnimi, naye ne mu Luganda nga kiyinza okuwulizika. Enkwanzi abakyala ze bayambalanga mu biwato, oluusi ne mu bulago, n'abaana bato abazaaliddwa era nga bazibambika, ng'era nga kya buyonjo mu mbeera z'ensi nga bwe zaali, si wano wokka, mu ggwanga n'ebitundu ebirala. Kyalinga ekyokwewunda nga kiyinza okutambuza abakyala n'abaami baabwe okujja ne bakola ki, ne bakigula mu kitundu ekyo. Kwe kutuuma erinnya Kyankwanzi we lyava, nga abantu beetanira nnyo okugula. Mu biseera ebyo yabanga agenda okufumbiza muwala we, era ng'olina okutambuza ekigero oba ovudde Bulemeezi oba ovudde Buyaga ng'ojja mu katale okugula enkwanzi ezo. Enkwanzi ezo zaabeeranga mu katale kinaddala okusinga gye baazinoonyanga? Gye baazinoonyanga most walimu department ez'abantu abalunzi n'abantu. Ebiseera ebyo tewaabeerangawo njawukana mu bantu, n'abatuuze b'ekitundu ekyo n'ebitundu ebirala, kubanga kyekyaliwo. Kati ndaba bwe tuba mu biseera bino bwe wabeerawo embaga
olaba nekiresi ebyokumatu era nakyo system eyo obukomo ebyo byonna bibeerawo n'amasaawa oluusi naye ng'enkwanzi kyekyali ekyomwanjo mu biseera ebyo. Kati abantu bajja nnyo mu kitundu kino mu katale okugula enkwanzi oba mu guno omulembe kiyita obukomo obwo, kwegamba ne bakaliza ddala ekitundu ekyo ne bakituumya ddala kyankwanzi. Era ddala kituufu kyankwanzi tekyakomana mu kitundu kino, kati erinnya eryo lyagendera ddala ne mu Uganda limanyiddwa ndowooza n'ebweru, kubanga oluvannyuma lw'ebyo obutaletale obwo gavumenti yagenda nebifunamu okwagala ekitundu ekyo. Emyaka ejjaddirira era gavumenti ezagenda zivaawo kyankwanzi ne bateekawo prisoni ne wabeerawo barakisi nakati nga bwe tuli era barakisi zino n'ebikolwa bya gavumenti ebisinga byongedde ekitundu okukulaakulana ng'oteeseemu n'obulunzi obwawo obulinga obuzaaliranwa. Nze information zange mostly yazaalibwa mu zooni zino popularity yabeera nnyo oluvannyuma lw'olutalo, kubanga we wantu awalwanirwa entalo ennyo oluvannyuma abantu ne bajja nga bavudde mu lutalo, abaali abaawo n'abajja nga balunzi mu kyankwanzi wano. Lwali lw'amaanyi nnyo. Emmundu wano yavugirawo okusinga? Yakekera okuvuga kitono. Yakekera wano yali mpitirivu. Ngero bw'otukubiramu akafaananyi wowe zaasinga okuvugira olumuddukira wa? We zaasinga okuvugira era we wano mostly mu bitundu ebiriraanye ennyanja nga wowulira Kabaale, wowulira gundi eno Mbulabuzi eyo n'awalala, kubanga we wali kye bayita obuteeranire, ennyanja zonna zisinkana. Abaavanga e Bulemeezi era e Bulemeezi eyo wabeerangawo kampu z'amaanyi, ne wano oluusi nga we wasinziirwa okubumba eri ku main awabeeranga abasirikale ne gavumenti endala ezajja, naye ku luno abantu okujja ne basetolinga kivuddeko eno embeera ya gavumenti eriwo. Kyokulabirako tenali mu kitundu kirala mu Butembo omwo ensengukira mu 96 okujja mu 96 era eno senta wali wantu nga wabuyumba bw'essubi, omuntu gwe nasangamu bamuyitanga road kitawe w'omuvubuka Kimala yali musajja mukyakaze ng'alina ebbaala nga era mubabeera smart, ewavanga erinnya lyeyo road. Waliwo omwami omulala yali musirikale n'awumula omugenzi Kagolo nga be batambuza bizinesi, naye nga bizinesi zakweyiiya. Ku biseera ebyo popularity yabeeranga mu kusima nzizi, wabeeranga mu kusimba bikondo, ng'osanga bizinesi ze ziri mu kati. N'abantu abajjanga nga bavudde mu bitundu ebirala, kyokulabirako Bukanga, Sembabule, Mubende, we bajjanga nga basenze nga balunzi, ng'ekyamataka tenyina kugira nnyo, nga beeyuna mu kasente awo. Babanga bavudde okwesera ku nzizi ze bayita Buyindo nakati weeziri, ne bakuŋŋaanira mu lusozi, abalala nga banywa ku mwenge, abalala nga bagula omunnyo gw'ente, naye tegwabeerangawo nnyo. Omunnyo gw'ente olwo twagugulanga mu katale k'omukyenda. Mukyenda nga gye mujja omunnyo gw'ente? Wali mayiro nga 3 gye tujja omunnyo gw'ente, naye wabeerangawo akatale ku Lwokuna, nga wabeerangawo emmotoka emu yali ya Sese Control, ya maneja waayo bamuyitanga Lwamasangaali, yakulekanga ng'okubitula kitundu ogenda owumuza paka lw'olituuka gy'olaga. Biseera ebyo tewaali kkubo, mwabengamu ebikubo ebyedda ebya gavumenti nga esala amalundiro, naye nga byazika n'otambuza ekigere otuukako mu lusozi n'onywamu ku mazzi n'owummuza, naye ogenda okutuuka nga ddala wewaffe Buzaanwa Lwenga kyakutwaliranga ennaku nga 3 okuva mu 9 okutuukawo ng'olina omunnyo ogwetisse ku mutwe, oluusi ng'okweka mu kisaka. Obugaali tebwaliwo nga buzibu okufuna, kabeeranga kamu na kamu. Ofuna ina akagaali? Akagaali wabeeranga bw'abaami ab'emiruka, ate ab'emiruka obuseera ebyo babeeranga Bukwiri nga ye Butemba. Omuntu ofuna akagaali kyali kizibu. Kati omunnyo nga muguleeta buleesi? Emmotoka bwe yabanga ekulese mu katale
okuuma katale kalala obanga weeyiiya okutuuka gy'olaga. Kati eyo enkulaakulana okugenda okujja kuva 96 newajja tufuna kyansi wano nga baafuulawo political school 87 wano muzi 88 awo awo koosi ne zitandika okujja n'abantu abatali balunzi ne batandika okujja abakozi ba gavumenti abasirikale nga amaanyi world training ne zitandika wano ekitundu ne kikulaakulana kati nze okukimatira obulungi 96 abatuuze twalimu bangi ne wayingiramu ebyobufuzi tukubiremu akafaananyi Lusozi nini particular wano 96 yali etya bizimbe biki ebyalimu ebyamaanyi bye tulaba nti kati bino byalimu abagagga bataka ba muno 96 walimu obuyumba bw'essubi busubi waliwo ennyumba ya mwami Kagolo yali ya ssubi waliwo omulala naye yali musirikale nuwamanya walimu omulala baamuyitanga Sebeyi naye nga bwe ssubi kati ne bajja bagira bazimbamu obuyumba obw'amabaati obw'ebidongo bubiri yali ya omugenzi Karuuna ne balina omugisha n'omusajja baali bamuyita wa Munyankole ne waggulu awo waliwo endala amabaati ndowooza waliwo yumba bwa busitowa mwalimu ngaana obusubi obwo nga obuyimba bw'essubi obwo be baali abanene nga kugamba abanene mostly byabeeranga alliance ku business kubanga okoosi nga zitandise abantu bavudde mu butale abantu ne bafumba obutogo yali maini gundi menu emmere gye baalyanga balanga banywa ne ku myenge ne batambula ne badda waka kati awo 97 abantu baali bazze bangi abantu abamu ne baganye olonga gavumenti egombolola yali wala Butemba bagamba naye tusabe walimu abasajja omugenzi Ndandala abaami b'Amasembe abo n'abalala pulezidenti olwajja n'abakkiriza egombolola Masembe naye yali kakiiko yali ku bukiiko oyo mukugu nnyo mu bintu by'obukiiko ne amakanisa ne bagenda Lwakitula ne batuwa egombolola Masembe naye alina kakiiko bagenze b'omukulu kati ne tujja lwavaayo nga batuwadde egombolola ne tweyiiya era ne batandika okuba kampeyini 98 ne tuweegawo egombolola ne wabeerawo okulonda okulonda okwo kwa mwami Bukenya gwe twalonda nga chairman w'egombolola L33 Bukenya ono mu Lubiri wawano alina mu Lubiri naye uwe wano n'ennyumba eyo eriko poliisi ennyumba eyasooka wano eya bulooka yagizimbira ku gundi yagizimbira ku Nyundo nga tebaagala azimbewo ennyumba buli ttaka lyonna nga bayita ya gavumenti naye omusajja n'alwana nga buli ttaka eriri mu kitundu nga bwe bakitwala tebalina lizimbako nju naye nagezaako era yatuleetera enkulaakulana esinga nga embeera ze temwabeerangamu kusosola ng'ayigiriza abantu ebireeta n'obutale akatale k'omu Lubiri we twatundanga ente abantu ne batandika kanisa ne bireeta obusomerosomero obw'omu miti kati abantu ne batandika okuyiga okukola naye okuva abantu ogenda walala enkuba bw'etonnya ntalo bakuweeka ku mugongo terina kagaali nga teye akagaali oleka eyo mu bisaka olwo abakazi beena abanene bakoze batya abo abakyala abanene bayagalanga nnyo akatale kati ng'omuntu alina ogula akatale k'Olubiri ako kakatandise waliwo ka pick-up kaali k'abasajja basiraamu kajja nga kapaakinganga wabeeranga ennyambukiro nga bateekako naye nga tewali makubo nga ebiti bigenda bibakuba naye oluvannyuma ensi n'ekyukamu makubo ne gajja ku biseera bya Bukenya ebyo amasomero ne gazimbibwa amalwaliro ejjukira mu 2000 kyokka bwe twagulawo eddwaliro eryo n'essomero n'egombolola ebiseera ebyo nange kamwa kwogera 98 gye twali ewaffe erwengaazo nange nengenda mu byobufuzi olwo twesaze kuggala 98 mwesaze kuggala ogenze mu byobufuzi erwengaazo yali gwali muluka yali LC1
kati ne twesala ne bannange ne tufominga Lwengaaju Village Council. Awo ekintu ne kitandika okutambula ne tukola enguudo. Musaze ensalo. Era twali baduyi naye olwasomesa abantu. Abantu ne batandika okukitegeera, abaminisita ne batandika okukyala biseera bya Bukenya olwo abaana bagize amasomero gatuuse ne ku PLE obulwaliro abantu nno kati olwala enkulaakulana ne batandika okugula puloti ezisinga zaali ku ttaka lya gavumenti. Ettaka erimu wano mu Lusozi baliyita lya Nnali, baliyita lya political. Nnali political school land. Kati eddala nga ly'abaami baganda baffe abaami abaganda b'Emityana eyo. Abaganda kuba tuli kusaza. Tuli ku ttaka lya Ssaabasajja. Kati n'abantu ne bazimba waliwo abasigire ne batuguzaaguza. Naye ekirungi nabo ebiseera ne bituuka ne bajja tebaatukambuwalira ng'omwami omu aliko omwami Kaweesi nakati Landlord waffe mu nkulaakulana eyo naye yalimu ng'aguza buli muntu awatali kusosola awatali nti ate njagala binene nnyo. Kati ne politiko nayo olw'ebyobufuzi ebyali ebikakkamu nabo ne batuwaako ettaka. Abantu ne batandika okuzimba enkulaakulana gy'olaba okuva olwo ne bigenda mu maaso wadde ebyobufuzi ebya wansi byakyukanga naye abantu nga balina omulamwa. Kubanga twali bamu mu bafuzi tugenda mu byalo mu butale nga tusomesa abantu ne bafunamu obutale bw'emibuulo amalwaliro ne gajja abasawo buli muntu alina ambition mu bizinesi n'okwagala ng'ajja ng'akolera Kyankwanzi yokka abaawo bazaaliranwa. Ssaawa zino biseera ebyo baabeera batono abaawo ddala nga nzalwa Kyankwanzi. Entalo zasaasaanya abantu. Kati kyova osanga omululu waali, osanga Omunyarwanda, osanga Onyango ne buli kabira. Kati era ebyo byonna byaggwawo omuntu tweyita Bannakyankwanzi. Kati njagala okubuuza omulungi akulaba ng'otukwidde mu kafaananyi ak'emabega twagala kumanya otugambye nti ettaka lino ng'oggyeeko erya Nnali erya gavumenti eryaliwo neryaliko abaami ba Kabaka bino abasajja Abaganda mu mwaka 1889 paka mu 2000 oba n'okukkira eno wansi ettaka babaguzanga batya? Akabeeyi kaali katya? Abaami bano engeri gye basanga nga abantu basetolinga nga tewali mboloba nankanyi nnyomo n'abasigire baabwe tebyabeeranga lwatu nti ebbeeyi eri bweti wabula olw'abantu nabo nga bazze bantu balamu ne mwatulanga ebbali ne mutegeragana ebbeeyi era osinga weeziri bbeeyi teyali lerayebo naye nabo tebayisanga nnyo obubi abantu nti kubanga basanze mutegeragana bw'olemwa ng'omulala agira bw'ati. Byali mu birego nga kati? Ebirego byo okuva ne mu biseera bya Mwanga lw'ettaka teribeeranga kunti liri awo si bireego. Era abaali basobola eddigula baagula baali tabasobodde nakati bakyalimu oluleego zo lusiri wangu lubeerawo. Omulungi ali ku Kyankwanzi TV tuliko n'omu ku bataka b'e Kyankwanzi nga tubuulira ebimu ku byafaayo bya Kyankwanzi. Gwe nali ayagala kubanga ofuna emboozi n'okwongera okufuna tuli ku kitundu kisooka tulina ekitundu ekyokubiri naye nga kintu kyangu nnyo kyolina okukola okubanga osigala nga ate ofuna services zino ne program tukutuusaako abantu ab'enjawulo mu kitundu kyaffe ky'Ekyankwanzi era sigala nga oli ku KK TV nja kwamba kutuusaako twebazanya ba Frank Studio bawo ne bakuba ebifaananyi ku mbaga ku mikolo egy'enjawulo. Office zaabwe ziri wali buterevu nnyo ku Kabwiza building oba ewa Mwami Kabwiza opposite ne police y'omu Lusozi w'obasanga okutuusaako empeza y'ebifaananyi photocopy printing lamination stationary services zonna aba Frank Studio mu Lusozi babirina. Abeetaaga bakwire ku namba y'essimu 0788 619 766 tukyanyu wayaamu ne Muzeeyi Munyamulenge ng'atubuulira ebimu ku byafaayo bya Kyankwanzi.